family nyingi nnyo nga tebakwatagana. True. Waliwo abandi abakati nga tebakwatagana n'akamu nga muganda we ne bwawulira nti ofudde agamba tuwonye. Kati ekintu ekyo kiri wangi enjawukana ezo eziri domestic ziri wangi naye ziva okusookera ddala ku bunafu bwa ndowooza okusookera ddala. Then ekyokubiri obuteetegereza bintu n'ekyokusatu obutakkiriza Katonda. Ebyo byonna biggwaawo kubanga omuntu asobola okulaba tetwagala kujjawo ndowooza egamba nti abantu abaloga bannaabwe gye bali. Abantu baloga bannaabwe nze kyekinkyayisa ebifo ebyo ebisinga makanisa masabo mizikiti mubeeramu kubanga omuntu ne bwasabira obubi munne ng'amusaba baffe batemebweko emitwe bayiwe omusaayi eryo nalyo ddogo. Obagendayo olina mutwala ku muntu gye yamutwala tebakubira simu muto wange sita wange akamba nemubuuza ate kiki nangamba okimanyi nti maama yaloga omukazi nemugamba neddazi nabimanya nengano babuulira. Nze naye ku saidi eyange ne Katonda wange ndabyeko ebintu ebyo emirundi egisukka 50 ewaffe ku kanisa. So nze ngamba temutwalira mateeka mu ngalo kubanga n'enjawukana ezo zimanyi okujja ne zeerimbika n'oloota omuntu ng'akutemako omutwe naye ng'ate omulabe w'omutuufu yeerimbise mu muntu oyo. Abantu bangi olwaleero nga ne bwe yeebaka bw'ati afuna omuntu ajja n'amukozesa n'olowooza ndowooza akwagala nga takulowoozanga nako naye ng'ate omulabe yeekwese muki mu muntu oli ogenda okulaba buli gy'olaga bufumbo bugaana bakwagala tebakutegereka tolina kyofuna toweebwa kwegamba oli awo kyekikuza abantu n'atuuka mu myaka emeka ng'abaana azaala bw'atwalira maama we bw'azaala bw'atwala nga talina muntu mutuufu amutwala oba okubeera naye nga yamwesibako. Manyi okubeera mu single sided love bw'oba tokubye essimu takuba bw'oba toweereza n'omusanga ku WhatsApp buli kiseera kwali n'omuweereza hayi n'alyoka akuddamu hayi bw'otaddamu n'asirika n'obeera mu nju bw'otamusaba nti mpaako takuwa n'obeera awo mu mbeera eyo ng'omusabyeko ekyokulya kati mbukiki Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Ni Kampala omukyala nga nkubira ngamba ssente maama we nazimuwadde naye yaziyisizaako omwetango. Nannange nga nagula amajiini mwagula amajiini gaganya mukazi w'okuzaala mwe mumanyi temunneekwasa kyamazima kinasisuubira bulwadde obwo twabuteegera 223 abulwadde Buganda nazaalawo maama mukyala teyamusiima gamba mukyala nti mukulu agenda kutwala ebyange. Mukyala mukulu agenda kutwala ebibyo ate nga tubikoze babiri era lwakya lumu nga munnange ono nemugala naye omanyi kusirika tuyinza obutawangu muntu otegeera obulwadde obukuluma mutabwoge. Akwaniriza nnyo omulungi atulaba nga bulijjo nze Nassali tuli saizene z'Nansana nga tuzze mune nga tunoonya omwami pastor ayitibwa Ssenyonjo. Bw'owulira pastor Ssenyonjo oba owulira buwulizi va mu busibe awo kimanyi obwongo butandika okubanga bulowooza ku bintu eby'enjawulo oba ebigambo byoze nga owulira pastor ono nga ayogera. Kale nno kaseera kano kennyini ndi naye tugenda kuba nga atubuzaako ababulire mu mutegeere then era tusuubira nti program eno wenaggwerako nga tulina kituyize. Bannange nsanyuse nnyo okubeera ku mukisa okujja wano leero ku mpewo. Nze omusumba Ssenyonjo va mu busibe nsangibwa wali eri Nansana. Kyaki yaffe eri awo Nansana bw'otuuka ku Kyennabweru n'odda ku mukono oguliko Church of Uganda ojja kuba otuuka ku kanisa eyitibwa va mu busibe. Yeye kanisa gye mbaaniriza mwenna
era nga nzikiriza nti bw'onooba ozze ng'olina ekikutawaanya Katonda omuddugavu ajja kukuyamba. Katonda omuki? Katonda omuddugavu, Black God, ajja kukuyambako otereere mu bizibu byonna ebikuliko. Kati we nabeerayoko ng'omwami oli anzijanjaba nga mpa ku ddagala ery'okunywa n'eddala lya kunaaba. Kati ekiseera kyatuuka omwami n'agamba banaye togenda kutereera nga tetumaze kugenda kujjawo ki bintu biri waka nti kubanga kati jjukira ennaku 2 ogenda n'otera noga nti wabula nkubuulire nteredde kati ne bwe ŋŋenda naye ate olwoba osimbula bw'oti ogende olwadde nga bukuddamu. Kyekiri kye nagamba nti ebintu biri waka maama wammwe ebintu alinganga nti abiragira bulagizi ne bikola ki ne bijja. Nagamba nti kye mulina okukola mulina okunoonya ssente ne tugenda ne tujjawo ki ne tujjawo ebintu. Kati ffe twagezaako okunoonya ssente ne tufunako ko ku ssente. Ko mwami wange n'agenda n'amwegalira n'amugamba maama kwatayo ssente zonna z'okutte bw'obanga ddala okakasa nga naawe oyagala ebintu biveewo kwatayo ssente z'okutte ozireete tuleete omwami ajjewo ebintu. Mama yagamba ye talina wadde nusu 10. Kati ye kwe kujja eri n'agamba omwami oli n'amugamba omanyi katugende tutunde ku buntu bwe tulina tukuŋŋaanye ssente tukole ki tujje. Kati waliwo akabanja twali twakagula eyo waggulu n'agamba naye omanyi nti tugende tutunde akabanja kali tukole ki tugende omwami ajjewo ebintu osanga onaatereera. Kati nze ne mugamba yali afunye n'abantu batandise okugenda okukalambula. Kati ne mugamba naye okutunda akantu ako ettaka kati lya bbeeyi bayinza okutuwamu obusente nga tebugasa. Ne mugamba tusooke twambukeyo. Nagenda okutuukayo nga mu butuufu ettaka ddungi namugamba nkubuulire kye tuba tetukola tetutunda ttaka. Bwe kuba kufa nze kanzikirize nfe. Obo naafuna omukazi omulala anaabeera mu bintu ebyo. Ng'obiwaddeyo gyesa ebintu byotyo ng'ofe omukazi omulala gy'atwale. Yes. Ne mugamba ekyamazima tubonyeebonye nnyo okulaba nga tutuuka wano we tutuuse. Kati ate tukwate ebintu tuddemu tubitunde. Ate olusi siwonye nga nfudde n'omukazi omulala gw'onaawasa ate era muddeyo kuzira omuboneebone. Ne mugamba totunda tubireke bwe mba wakuwona ndiwona bwe ndiba siwonye bwe ndiba nfudde oli wasa omukazi omulala muleme kudda mu mbeera ya kubonaabona kubanga obeddewo nnyo gyendi. Sigamba nti oyina mwana mulala bweru oyimiriddewo nange. Awo wennyini wenjagala okugambira nti tulina obuzibu wakati w'omwana omuwala ne maama amuzalira omwami. Wakati omwana omuwala ne nnyazaala. Kakati omwana omuwala n'omwami we bali bubi maama waabwe oba nazaala. Omuwala n'omwami we bali bubi maama azaala omusajja. Okay. Bagamba nti oli yalemesa omwana omuwala okuzaala omwana abali bubi nnyo ate eddagala balisimba awo wakaawo emindi agifuuyira wali nga wabisindika nti mugende mukole ABC mumulemesa okuzaala dembe mpangali awo bayitawo kasangati kimwe mugandi kati ewanne eno simanyiyo bantu nangamba nedda emuga kale kanoonyereze kati waliwo omukyala gwenkola naye kyeva muze ebbali mukyala mukulu nga mukadde namu buzibuzibu naye naye ku muntu asobola okumbuulira ku nsonga eyo omusawo nangamba ewaali kakati neebuuza ku mukyala gwe nali nkola naye ku mulimu antwala oyo omwami twatuukawo omwami yayitaliiwo nenendabawo. Olwo muli mu kitundu ki? Nangabo. Nangabo kasangati. Kati nzirayo enkeera ow'omwami. Mwami nga nkebera. Mwami wankebera ngamba mukyala wo Solomule, mukazi wo Solomule tako wano. Ne
mugamba nsobola nakubira munnange najja enkeera tugendawo n'abaako byamuwa namugamba genda otuule wali olamuwadde ki yamuwa omulamula ng'akutte baati mu ngalo ze n'awawo omuti awo gwe yamuwa okutuulako n'atulawo eddakiika nga 3 namaana amugamba va jangu kati nange naliwo namubuuza kiki kyolabye wobadde otudde kazi wange kyaba agamba nabye nazaala wange nabye nazaala wange kyamazima nawulira ennaku kinaye sisuubira nawulira ennaku engamba naye bituufu bino kati ye munanga ye yabimanya alirika kakati mbeerawo tubaako era awalala wetwalaga n'omukwano gwange bangamba ekintu kyekimu ngenda nga nguma wayongera okuŋŋumya mukwano gwange kakati netutuuka obulwadde obwo twabuteegera 2-23 bagamba bulwadde ki obulwadde bagamba obulwadde Buganda nazaalawo maamawo omukyala teyamusiima nga maama waddala nsonga ki lwaki teyasiima mukyalawo gamba mukyala nti mukulu agenda kutwala ebyange mukyala mukulu agenda kutwala ebibyo ate nga tubikoze babiri maama ye yayita kimanyi kino okola na mukyalawo asobola okuba nga akimanyi era yali akimanyi naye omuntu w'omutima omubi abaana bano eno bakakasa nti ekikolwa kyakolebwa netwebuuza bannaffe tikati ate mwabasaba ddala ebintu ebityo tebisoboka anti kati mu mawanga gaffe ag'abaddugavu ekisooka twayingiramu endowooza nti buli kintu kyonna ekikususse okutegeera awo wabeerawo emizimu oba eddogo oba biki kyova olaba newenjogerera wano famire nyingi nnyo nga tebakwatagana waliwo abanda bakati nga tebakwatagana n'akamu nga muganda wo ne bwawulira nti ofudde agamba tuwonye kati ekintu ekyo kiri wangi enjawukana ezo eziri domestic ziri wangi naye ziva okusookera ddala ku bunafu bwa ndowooza okusookera ddala then ekyokubiri obutetegereza bintu n'ekyokusatu obutakkiriza Katonda ebyo byonna bigwawo kubanga omuntu asobola okulaba tetwagala kujjawo ndowooza egamba nti abantu abaloga bannaabwe gye bali abantu baloga bannaabwe nze kyekinkyayisa ebifo ebyo ebisinga makanisa masabo mizikiti mubeeramu kubanga omuntu ne bwasabira obubi munne ng'amusaba baffe batemebweko emitwe bayiwe omusaayi eryo nalyo ddogo era kifaanagana ali musabo ng'alina byagatta awo akole ki ate so abantu baloga nnyo bannaabwe naye kikyamu okulowooleza omuntu n'okitwala ne ku leve ey'okwagala omukolako mobu n'amateeka g'eggwanga lyaffe gaba gakukwata butereevu nze naye ku saidi eyange ne Katonda wange ndabyeko ebintu ebyo emirundi egisukka 50 ewaffe ku kanisa era nze emirundi egisinga kyenkola Katonda waffe atuyamba kulamula bantu abo nali ndabyeko omuvubuka eyali avuga piki nabba piki ya mukwano gwe
ng'agamba nti bagibbye naye ng'ate yaleese abantu abakola ki abagibba ne basima bulungi n'ekisenge nga mwali yeebase naye ng'akimanyi nti bali mu kukisima era ne bagitwala ng'awulira n'agamba basimye ekisenge ne batwala piki kati oli akaaba noono yeegaana naye nga mu mutima gwange Katonda oli gwe nakugambye awulira olulimi lwange ng'andaga nti ono era nabagamba muli wano muzza abantu bana ababiri be baali babalese nabana ababiri nannyini ne gwe babbyeko yabadde mu nju naye nga mpulira ne Katonda angamba kummwe abali wano kwe kuli yatutte piki eyo tubagamba banaye tukole ekintu kimu bwe muba mugamba nti tewali mufukamire wano tusabe Katonda oyo awulira olulimi lwaffe omuddugavu kummwe yagibbye piki yennyini efaanagana n'eri yegenda omukoona afe okujjako nga weenenyereza muno n'okomyawo ekyuma kye naye nga biringa byakusaga Katonda alina amaanyi munnange nga bagenda ate teyakubibwa piki n'afa kirabika ng'ekibi naye waliwo abantu abakola ebintu ebikyamu ku bannaabwe n'emputtu n'olunyoomonyoomo okunyooma so nze ŋŋamba temutwalira mateeka mu ngalo kubanga n'enjawukana ezo zimanyi okujja ne zeerimbika n'oloota omuntu ng'akutemako omutwe naye ng'ate omulabe w'omutuufu yeerimbise mu muntu oyo abantu bangi olwaleero nga ne bwe yeebaka bw'ati afuna omuntu ajja n'amukozesa n'olowooza ndowooza akwagala nga takulowoozanga nako naye ng'ate omulabe yeekwese muki mu muntu oli ogenda okulaba buli gy'olaga bufumbo bugaana bakwagala tebakutegereka tolina kyofuna toweebwa kwegamba oli awo kyekikuza abantu n'atuuka mu myaka emeka ng'abaana azaala bw'atwalira maama we bw'azaala bw'atwala nga talina muntu mutuufu amutwala oba okubeera naye nga yamwesibako manyi okubeera mu single sided love bw'oba tokubye essimu takuba bw'oba toweereza n'omusanga ku WhatsApp buli kiseera kwali n'omuweereza hayi n'alyoka akuddamu hayi bw'otaddamu n'asirika n'obeera mu nju bw'otamusaba nti mpaako takuwa n'obeera awo mu mbeera eyo ng'omusabyeko ekyokulya kati mbukiki single sided love abantu bali ku nkeeke nasali bali ku bunkenke bafa bakaaba ate waliwo n'ebintu ebimu nga biri biological biri ebintu nga nsobi oba enkyukakyuka embi ez'omubiri embeera z'omubiri ng'omubiri guliko ekikyamu ng'omuntu yeetaaga okuzimbibwa oba okuyambibwa mu by'omubiri ne wabeerawo ebijja ne bikubba omuntu nga bya mwoyo yoyo gw'owulira n'agamba nti ekiseera ekyokuzaala ekyokufuna olubuto aloota ate waliwo omuntu amukwata mu lubuto amusikamu olubuto lwe yalifunidde olubuto aloota agenze mu nsonga awo wennyini omanyi nti omukazi ono alinamu ekikere kikaaba kintu kijja ne kizimba mu lubuto ne kisooka kunnumira wano wekimala ne kidda wano nate kikaaba ng'ekikere banzijjanja tugezezzaako buli ddagala lyonna ekyo tukiganya okuwona oyo omwami n'amuddamu n'amugamba ye eddagala eriro lyewalogesa omwana w'omukazi gwe wake lyereetera era ne mu ddiiro lyo weeriri w'otuula n'okuma emmindi ng'osindika olumbe naye buli lw'otuula awo wasimba eddagala eryo mu ddiiro lyo n'ofuwa emmindi omwana omukazi oyo abeera bubinyera aba afa bufi kikuleetera sound ng'eyekikere mu lubuto n'afuna pain ey'amaanyi takyasobola kumira na pain killers naye omuntu okufuna ekikere ekikaaba mu lubuto nakyo si kyamaanyi nnyo kubanga bangi omanyi kyekitegeeza ng'otudde mu banyi ekikere nekikaaba bangi n'olwaleero mulimu ebikaaba biringa mbuzi biringa bingi bantu bakabiramu amala kwewunzikamu n'ata n'alyoka atereera so tuleme kitwala nga kyamaanyi nnyo naye bwe kiba kya mwoyo mbagamba Katonda w'amaanyi nnyo okusinga ekikere ekikabiramu ki abantu bakabiramu ebintu n'otuula n'omuntu n'akabiramu embizi nze mbabuuli n'abamu abandaba kati bakabiramu ebintu biringa mbaata biringa biki olaba muntu abeera na kintu ekitambula ne kimutambula bwekiti ng'okiraba kyokka talina lubuto oli n'afuna ekisulo ne kikankana bwekiti ng'okiraba era n'afuna ebizibu abantu balimu ebintu kyova olaba tukiyita busibe so kakati nsuubira mutegedde bulungi obusibe bwammwe oli eyo naye tomanyi busibe bwe buli
olina okwezuula n'otegeera n'omanya ati oba oli awo neyinza okuba ndi mu busibe kiki kye weetaaga okuva mu busibe akati Pastor Ssenyonjo ye ali waneena akugamba nti munnange osobola okuva mu busibe mu ngeri emu oba endala tulekere ngaawo okusirika kubanga era bw'osirika era obeera weesibye weesiba wekka kivaamu nga ozaalibwa mu nsi endala kyetuyita okufa si kirungi muntu vaayo yogera ekikutawaanya ffe kyekikuŋŋaanya abantu eyo enansana ne bakuŋŋaana bangi mu mutima mulungi basiraamu bakatoliki baprotestanti baki buli omu mu ddiini ye ani atakiraba nk'abantu bakisirabye wange basamize babeerayo katonda omuddugavu yoyo eyantonda nze kubanga mwenna mukikkiriza abali mu madiini ag'enjawulo n'ewalala yonna nti tuli mu kifaananyi kya Katonda kati bw'ontunuulira nze ennyindo eno ngazi bweti amaaso maddugavu enviiri nnyimpi nsiiwuufu n'endabika eno kati bwe mbanga ndi muddugavu bwenti n'ennyindo eno n'amaaso ago nkyewunya nnyo okundeetera Katonda n'omuteeka ne mu bifaananyi ng'ate yiye empanvu enviiri mpanvu bwe ziti akutta akaliga mba sikutegeera nga mweru mungereza oba muwalabu amanyi Luwalabu nina kutunulayo alyoka awulire nina kwogera lulimi lwe obwongo obwange mba sikutegeera so ndi mu kifaananyi kya Katonda bwe mba ndi mu kifaananyi kya Katonda Katonda wange aba muddugavu era woŋŋambira nti gwe Katonda wo si muddugavu ng'ate onfaanana ng'olulimi lw'enjogera oluwulira kitegeeza gwe kennyini oli mulabe wa Katonda tetusobola kwagalibwa Katonda ng'ate tukyawa byeyatukola okubeera olulimi lwo n'oluyita vanacula ensi yo n'ogiyita shi ensi n'oddira erinnya lyo Ssenyonjo Nassali njogedde ku wakabi aliwo kati bannange owulira ate nayogera kwani kati n'oddira erinnya eryo nga toyagala naddiwulira eryo linnya lya Setaani mbwe erinnya erya Katonda ye Josefu ye Peter ye Meiko ye Muzamiru Ashirafu obwongo obwo buba buliko kizibu ki gw'owuliranga ebyeri eby'abazunzi eby'Abawarabu bye bituufu ebibyo byonna bya Setaani langi yo ya Setaani nzirugavu bw'ogenda okuziika gy'oleeta kubanga biseera bibi bw'omaliriza abantu babawandika mu black book abakozi b'ebibi bw'omaliriza abakukubidde essimu nga tobaagala obateeka mu lisiti embi ya bulaka Setaani muddugavu n'amayembe sebo tewali akola kifaananyi kya Setaani nga Mungereza nga Muwarabu nga Mumerika Setaani ateekwa kuba Muganda oba Mukiga oba Muteeso obusiiwuufu bw'obwongo bwe tulwanirisa nga tugamba nti omuntu wandyetaaze oveeko mu busibe era leero kenfunye omukisa guno ng'empewo eno bagimpadde njogere ngenda kulwana okulaba bwezingirenga obusibe buvuddewo ku bwongo bw'abantu bwekitandikira okusumulula bwongo otegeere ekituufu oleme kulimbibwa era bwe naaweebwa omukisa obulimba bwonna nja bukoonako obulimba bungi bwe tutambuliddemu obusibye obwongo ate bw'osibibwa obwongo omuntu akusiranya obwongo aba asiraanyiza omubiri gwonna oli n'akugamba ebitabo byonna ebyenzikiriza byava wa Katonda byakka busibwa ebiti baali bali ne bikka bwe biti baali balinga wano bwe tuli ne bikka ne biva mu ggulu Korani yakka Bayibuli ye Katonda yagiwandiika kwegamba Katonda alina ne printer erimu ink naye yatwala obudde erina printer Katonda erimu ink wa black n'awandiika amanyi ne alphabets ffe abantu ze twatonda kubanga za alphabets ebigambo nnaku zino mu buntu naye ssebo ye bwe yali ng'atonda Adamu ate mu alphabets ffe abantu ze twatonda mu myaka gino ate ye ze yakozesa okutuuma Adamu bwe yasooka naye omuddugavu yasiruwala kati twagala okulwanyisa obusibe obwo tubeerenga buli kiseera tulowooza oli nakugamba beerawo tofaayo waliwo omusajja agenda kujja akomaawo mu bbanga awo ng'ayambadde ekkanzu njeru ng'alina muno akantu bwe kati kalinga akashanana ng'alina engato ezitabika bigere eziringa ez'Ekiwarabu n'ekirevu nga takisala ake ajja akomaawo naye ng'aliko ebiwawaatiro bikola biti
kati naawe omere ebiwawaatiro musaawe eyo bijje naawe obuuka ogende musisinkane akutwale mugende awo owone amabanja owone ebinya mu nguudo owone abalabe owone obwavu ogende omuntu omuddugavu awo watuuse kyova olaba Africa tusaba nnyo tusaala nnyo naye Africa yesinga emitawaana kati emitawaana gino tugamba nti bwe mba ndi muddugavu buli muntu yenna ng'oli mu langi eno sinakindi nga n'olulimi lw'enjogera oluwulira ako kabonero akalaga nti ebizibu byaffe byebimu kati tulina kwerwanako ekintu kyonna ekinaatuggyako ebizibu bino tukiteeke wabbali tusobole okubeera abavudde mu busibe bwe busibe obwo bwendowooza kati bwe tukeeno wansi waliwo abali mu busibe nga bagenda mu geyeena kubanga geyeena gye boogerako n'eggulu bye batubuulira enjiri tebiriiyo geyeena n'eggulu ebyo babuulira enjiri naye ogenda mu ggulu tebiriiyo twagala kulaga mazima saawa zino waliwo abali mu geyeena nga bali mu nsi waliwo abali mu ggulu nga bali mu nsi tutandikire ku kyeggulu kubanga yonna eyo gyoba otambulira abantu bakoleredde kibayita eggulu buli wobeeramu naye kolera eggulu tokola bibi tosagala ogende mu geyeena kola ebirungi ebyo ebinasobola okutwalawa mu ggulu naye abaffe tevangayo omuntu yenna ayinza kugamba nti banayinze oba wenafa nagendako mu ggulu banenge kyabadde bwekiti ne bwekiti bulijjo mbeera mu bizibu nenindirira nti oba oli awo nifunayo emboozi yonna omuntu wangambe natuuka mu ggulu nalabayo ki byali bwe biti ne bwe biti nengamba ati fe abafiiriddwa ku bazadde mbeera nengamba ba mama taata wange aliwa nti oba ali mu ggulu oba ali mu ggulu nenga naye taata wandivuddeyo nange noŋŋambako nti mu ggulu mwana wange kino kyogenda osuubira eno okitegeera pasita Senyonyi teri ggulu eggulu teririiyo ne geyeena teriiyo ebyo ebigambo tetulina budde bubinnyonnyola wano naye kanjogereko akatono njogerako akatono tunadda mu ndowooza ya bulijjo baatugamba nti tofaayo ku bintu bya mu nsi ekirungi gwe kolerera eggulu gy'olaga ate ne bamaliza nga bakusongera mu bbanga Elon Musk gy'atwala abantu okulambula Mars newa ate ababuulira enjiri gye basongera abantu nti bagendayo era ne bagamba waliyo omusajja eyo mu ggulu ali eyo yatonda omwana we n'amutabukira omwana we bwe yamutabukira ate n'asindika omwana we omulala ajja alwane n'ono kati ate ono bwe yamulemerera n'amusuula mu ffe atutte kati bwe yamaliriza n'asindika omwana we omulala ate ffe ne tumutta bwe twamaliriza ate ono atulokole mu omwana we atulokole mu mikono gy'omwana we ng'atutaasa omwana we byagenda omukola ebyo ebibi ebyako omuliro ye Katonda yennyini bye yatutegekera okugwamu gwe tolaba confusion eri awo eggulu mu ndowooza eya bulijjo katukigonzeemu endowooza ey'ekintu ekirungi ekyenyumirizibwamu geyeena ekintu ekibi kubanga ekyo kyali kifo mu Isirayiri kye bayokerangamu kasasiro naye katwale mu ndowooza eya bulijjo embeera embi geyeena embeera ennungi ggulu eggulu nsaba Katonda akuyambe buli andaba eggulu lyoliyingiremu kati leero abamu wenjogerera muli mu geyeena ng'ebookya oli mu bufumbo naye wejjusa lwaki wabuyingira oli mu mukwano wejjusa lwaki waguyingira oli bw'omu osiraana osobola okujjula emmere bw'oti n'olabira ddala geyeena ewedde emirimu osobola okuyingira mu kitanda ky'akaana kayimba ku mitimbagano mbwe ekitanda kya maama waako ebikulu kati eyo geyeena omwana omuto watuukira nokibikkulirwa nti bintu byakyankalana eyo geyeena oyo mwana ali mu geyeena ali mu training kati yeetaaga kulwanako mukulu we ng'akula agende muki mu ggulu abantu bali eyo babaloga abantu baliko ebizibu bwavu biki geyeena n'omulaba kukuba atambula mu nkuba geyeena yeeyogeza yekka geyeena ffe tubagamba abaabagamba nti mukolerere eggulu mugendeyo ate ekyewuunyisa bo bakolerera kulya byammwe era kyova olaba bafuga wano be baleeta entalo be batuleetera endwadde siriimu biki batusaanyeewo naye mmwe mulekerera ebyammwe mugenda mu ggulu bagamba gwe faayo Katonda wa Isirayiri ajja kutaasa era mpulira abantu nange nabisabiranga nze Musumba Ssenyonja nabisabanga nga sinnava mu busibe era Katonda wa Isirayiri jangu otutaase naye Isirayiri yo nannyini Katonda oyo yennyini bwe yafuna entalo eyita Katonda wa Isirayiri ye ereeta Mizeero
ereeta bomu ereeta tanka byamaanyi bino okulwana na mulabe kyokka ng'era ye yabba omuntu oyo naye ate emulwanyisa kati ate Katonda gwetakozesa owaayo ffe twagala omukozesa wano kyova olaba twesiba ne ku bantu Abaisirayiri obwo bwonna busibe bwe twagala okugjawo oli najja nakugamba nti nze jjajjange ya Ibulayimu nsaba mu linnya lya jjajjange Ibulayimu Isaka ne Yakobo ebyankwata biveewo Katonda wange jjajjange Isaka naye olunaku lwe nalinnya okugenda mu Isirayiri ne batutawaanya n'otuuka eyo n'otunuulira embeera engeri gye bakuyisaamu ng'otuuse mu Isirayiri bonna balaba omuddugavu bamulaba ng'oba kiki nammwe abagenda mu Bwarabu mukimanyi kyekimu n'otuuka mu Isirayiri bakuyisanga mbwa naye omuntu n'osigala ng'olemeddeko jjajjange ye Ibulayimu Isaka nina ne beŋŋamba no ne kibanyiiza nedda atwogerera atya ku jjajjaffe njagala ombuulire Isaka yazaala ddi kitaawo Isaka yazaala ddi jjajjaawo yazaala ddi maamawo kale bwe kiba nga kituufu oli munyiivu musumba Ssenyonjo va musibe ayogedde bubi kale mbadde nkusaba linnya ennyonyi genda ewammwe ffe tuleke wano e Uganda tubeere wano genda ewa jjajjaawo osikire ettaka ery'Isirayiri lye mwabba ku Bawalabu mugende n'ebitabo byammwe mutwale ffe katusigale nze jjajjange ate bwe nsaba mu linnya lya jjajjange sirina buzibu kati nze nsobola okusala ne ŋŋamba Katonda wa jjajjange Kyeyune Katonda wa jjajjange Ziwa naye omanyi nti bwe nsaba mu linnya lya bajjajjange abanzaalira kitange abanzaalira maama waneeno according to omuntu omuddugavu obwo buba bulogo naye ate bwe nsaba mu linnya ly'omufu Omuwalabu oba Omungereza oba Omuyudaaya awo mba nkoze bulungi bwe ŋŋenda ku malaalo ga Ibulayimu ge baagunjaawo kubanga sige matuufu ge baagunjaawo n'aga Yesu baagunjaawo bigunje nze nabinoonyerezaako kubanga kyova olaba bakulaga wano ne bakulaga Ibulayimu ate bw'otambula ewalala n'abalala ne bakulaga eyaabwe gye bakkirizaamu baagunjaawo bigunje kati bw'ogendayo eyo n'ofukamira n'okwatako ne bakuba n'ekifaananyi n'ogamba nabadde mu Isirayiri ku malaalo ku ntaana ng'ofukamidde bagamba yes yabadde ali mu kusinza genda ofukamire ku ntaana ya kitaawo olabe oba olesa eddagala oba mulogo olaba omuntu akugamba togenda na ku bijja bya kitaawo tobirongoosa obwo bulogo egyo mizimu nina omulokole omu bwe nafiirwa kitange yagaana okgenda okukola ku ntaana na biki byonna n'agamba obwo buba bulogo kubanga guli muzimu gwagenze oyo setaani okitegedde bwe twatuuka ogabana ebintu bya kitaffe najja ne mugamba tojja gabana ku bintu bya setaani wano tojja gabana ku bintu bya setaani genda ogabana ebya Ibulayimu anti ono setaani yeebase wano ono setaani genda ogabana ebya Katonda ndekere ebya setaani twamalirizaga kati mubadde mugamba tumugamba wenenye obwo obusiru bwa Bayibuli bukuveemu Bayibuli bya kisiru mulimu ebyekisiru n'ebyamagezi era ebyo tujja byogerako okulabirako Katonda wa Bayibuli akyawa nnyo Abamisiri mu kiseera ekyo bakikirira Afrika yonna ayagala nnyo Abaisirayiri abayita baana be ffe atuyita si baana be heathens bantu bansi tubuuza Katonda twamukola ki owa Bayibuli mulimu ebyamagezi naye tusooke tulowooze ku byekisiru twamukola ki kati nze mbasika kugamba nti bw'oba oyagala Katonda ebyaddala njagala oyagale ekyo Katonda kye yakutonda okubeera kubanga bakatonda mu nsi bangi tetujja kugaana buli omubeera n'owuwo naye totufuukira buzibu era nze ekyawo omuntu agamba mbu Katonda ali omu bameka maama nnyabo bakatonda balinga 5000 kutidde bakatonda bangi balinga 4 mitwalo nga 5 bakatonda bayitirivu abali eyo mugulu eggulu teririyo oli wa ddiini ki kati ndozona wantulia ne mugulu kati tulia wakatonda wona wona bali betutamanyi nasali oli wa ddiini ki mukristayo muprotestant singa oba ogenda mu kusaba ennaku zino kajjaamu kangi naddala awe wammwe awo kajjaamu singa oba ogenda mu kusaba kubanga nange protestant bwe nalimu nga ndi muto
singa oba ogenda mu kusaba ogenda okulaba nga waliwo yidi ezikwatagana ne Christmas ogenda okulaba kajambo kakuyitiriddeko naye ate ng'okumpi awo waliwo omuzikiti bali mu kusaala okyama bukyami n'osaala kati olwokubanga waliwo natuka akaseera ne bagamba muno Katonda ali omu twagala mazima gokka okutta bayibuli ogenda mu kanisa bwembanga ddala ajaga kusinza kubanga olwokubanga mbadde manyi nti Katonda bannange muwulirize Nasali kyagenda okwogera mulize obulimba bujja mwetegeke nange sirimba naye kino nakyogera nako one time nengamba singa like nfuna obuzibu nga ngenda ku church nosanga abasiraamu yidi nsobola okugenda nabagambye tumwetegekera obulimba siri mu kulimba nowanika emikono osaanidde Mukama kale kubulire olabayo apart from even basiraamu ne bwebera mmwe abalokole nze siri mulokole pazi gwe toli mulokole kati katwogere ku baana abalokole lwakwanze nina obuzibu n'abalokole bano of course aba Bible okay naddala bana bamanya nina obuzibu n'abantu abasaba abantu abamanya nti nze bwe mbasisabidde wa Pastor Gundi mbasisabye awo lwatweyawukanye kati olw'okuba nali mmanyi nti nze Katonda ali omu kati gwe kingamba nti bangi nga ngamba bwe nfunamu obuzibu nga ngenda ali ku church nga walala weesobola okusabira I would go ate bw'osanga abali mu kusamira wali ensaasi kwikyulu baale w'abaana ngolokokokwa mbabeeramu nnyabo ogenda n'osamiramu mbabeeramu kubanga mwe mugamba Katonda ali omu kati nakakitegeera kankubuulire abantu bano nga batulaba omuntu omukatuliki bw'aba agenda kusaba n'asanga abasiraamu nga bo batandise edda nga gy'alaga wali obusitako tasobola kyamawa w'abasiraamu kitegeeza abo bakatonda bameka owuwe n'owabano kubanga ku bonna teri alowooza nti gwalina si yeye bw'osanga abali mu kusamira nabo tolowooza nti bagamba nti tebamulina bw'osanga abali abalokole ate olaba n'abalokole ojja kusanga nga bonna balokole naye ng'onaagamba nti bw'oba tozze mu kanisa eno n'eggulu teririiyo ne Katonda taliiyo kati nze mbuulira enjiri nga ŋŋamba abo bonna mbakkiririzaamu nti gwe balina Katonda naye wanjawulo so tusooke tukikanyeeko bakatonda naye bane Buddha Katonda n'owa obusobozi Katonda kati nze nina bakatonda aba n'owa obusobozi omumanyi nina bakatonda aba nze nina babiri nja bannyonnyolako oba kati nina aba aye tosobola banzijjako bakatonda bo ababiri sebo be baluwa kyewuunyisa omuntu bw'atuuka ku levo erowooza nti Katonda yatuula n'awandiika Bayibuli njagala nnyo bulijjo okubuuza Katonda oyo gwe yali awandiika Bayibuli mu Uganda wano ne mu Africa ne mubulamu erinnya lyaffe wano n'erimu bwe riti nga waakiri yawandiikayo waakiri osangemukko Nakirijja oba Nassali nga ziwa ng'awandiseeyo kale baali tuwaddeko obwo obusembayo obutabo obutini bwe buti waakiri bumpi kale era kabeeremu naye maama Katonda kyoyo fe atatumanyi nga ne ku maapu ye kwegamba tetuliiyo kwegamba ali awo owaabali n'abeera ng'ayogera lulimi Luwalabu naye nga n'omala kakutanda n'ojja n'osaala mu Luganda oba bakusange ngo osaala mu Lunyarwanda Imaana bakubuuza gy'obijje obitandika otya awulira olulimi olu olina kutunula mu matu mu matuge n'otunulayo n'okakutanda n'okyusa omutwe ng'oyogerera eno takola ki tawulira kyova olaba nze nina abanga aba omu muddugavu era wange muddugavu kubanga ng'ali mu kifaananyi kyange nze ndi mu kifaananyi kye Katonda wange omulala ye alabikako era abagala musobola ogenda ne mumulabako kasita temumalamu mirembe abeera awo Sentema era mmanyi ogendayo akawungeezi oluusi nkeera nnyo ku makya Sentema awo waliwo akaalo bakayita Kakooge awo Katonda wange owokubiri waali
naye teragendayo kawungeezi ofaanana atya muwanvu mutonotono musaizi alina amabeere musajja mukazi mukazi mutonotono muwanvu alina amabeere yakula bulungi bw'omutunuulira alina obuvivi butono atera kwambala bulungi engoye eziyiika nga zimasamasa erinnya lye Yerovinsa Makanga era lumu yalokola obulamu bwange yagaziya amagulu bw'ati n'ayiwa omusaayi nze mbeere mulamu be bakatonda bange babiri bennina obadde onzise kiki obadde olowooza ki nze mba njagala omuntu ave kuki obadde onzise oyabeera muzadde of course oyo omukazi yayiwa omusaayi nze mbeere mulamu ku lwange yafuuka ekikolimo n'agaziya ne balaba abantu ne balaba n'aswazibwa naye oba enjiri gye mbuulira simanyi nakumanyi mugitegeera n'aswazibwa obulumi bwe yayitamu ng'ali wali yeebase bw'ati oyo katonda wange kyova olaba ŋŋendayo kawungezi nga tewali antawaanya nenfukamira wansi weti nemubuuzaako nemugamba nenteekawo omutwe oli katonda simanyi so abange bali aba bw'oba tobaagala gwe genda n'ababo abange bategeera olulimi lwange bategeera ebizibu byange ndi musajja mukulu nkaddiye naye ne bwe nfukamira bwe nti nenkaaba nga sinayogera katonda wange ŋŋamba mwana wange kikyate kiki ne mugamba nkubuulira obulumi bunzita abalabe bannumbye nankwatako n'agamba tofaayo bigenda kuggwa ate bw'ayogera abulaye bw'ayogera kiggwa nze nkubuulidde kati gwe genda alina katonda wo Isirayiri genda akulwanira entalo osikire ettaka lye ozaalibwe bagundi be yateekawo bajjajjawo be Ibulayimu osikire ettaka lyabwe otuule eyo tukuwoneko olaba omuntu yajja n'aŋŋamba Musumba Ssenyonjo lwaki ogamba nti eggulu teririiyo kati bw'onoofa banaye onsuubiza otya gye otannaba kugenda omuntu yenna akunnyonnyola ebyokufa ng'akyali mulamu omanya ayitha musiru oba mulimba mbwera gy'olaga waliyo enguudo eza zaabu aliwa mbwera bw'oligendayo eyo muggulu wakulukuta amata n'omubisi biri eyo ebyo biriwa kyova olaba olunaku lumu njabba nnyonnyola akantu kano kankateeke mu bufunze eri baganda bange abaddugavu kintu kiri bwe kiti ensi n'obulamu bibeera series bibeera series ate kino kiri practical nga bwe nabagambye nti Yesu tagenda kudda olinagamba nedda onzijjako otya Yesu wange sinakujjako Yesu wo bw'abanga omulinda mbadde nkusaba gugenda omulinde egende mwe mugende mulinde naye nze mbagamba gwandaba nange naawe n'oli tugenda kufa mutaka batuzike nga tetumulabye obulamu buli seri obadde okimanyi nti mu lubuto munabaana wa katonda wange mulimu ensi eyo nayo nsi era abaana bazaalibwa mu lubuto abaana bazaalibwa ne bavubuka ne bakula ne bakaddiwa ne bafa eyo munabaana omwana nga fertilization yakabeerawo ka embryo kakwata tukiyite eki ejjinga lyakajjuzibwa amaanyi g'okukula mu bulamu omwana oyo naaweza mu lubuto munabaana naaweza omwezi gumu kifaanagana ng'omuntu ku nsi ow'emyaka 10 omwana ali mu lubuto omwezi gumu afaanagana n'omuntu myaka 10 ow'oku nsi omwana mu lubuto emyezi 3 abeera ng'omuntu ku nsi ow'emyaka 3 era bw'ayingira emyezi 7 aba musajja oba mukazi atuuludde akuze
ono ayingidde emyezi 8 ne weeks 2 8 ne weeks 3 kaba kasajja kakadde munabaana kaba kakaddiye kati awayingirira awo emyezi 8 ne weeks 3 n'ennaku ezigwamu nga okuzaalibwa kutuuse eri aba agonze nnyo nga n'okutambula takyasobola kyova olaba eno mu katonda bw'aba awulira eri munda n'omwana oyo n'okwekyusa aba takyakola ki takyekyusa nnyo kubanga ebiseera bye biweddeko akaddiye kati baana banne mu lubuto oba abantu b'omu lubuto kwolwo bawulira ne bagamba muzeeyi waawali akaddiye banange mulwadde nnyo ne bagenda okumulabako bwe batuuka okumulabako bamusanga ali bw'ati ng'ekirira kigenda kigonderera obulamu bugenda bugwawo era basula bamukwatiridde bamuteekako ekiwero bamukonererako basaba eyo munabaana kati bagenda okulaba nga ekiro ekyo jjukira eno ebisa obulumi n'eri aba alumwa omwana oyo omukadde munabaana kati aba tayagala kufa gwe kwoyita okuzaalibwa abeera eri nga bamukwatiridde togenda nga bali mu kusaba katonda tutaase jjukira katonda tebamulaba lwa nsonga ali wonna era bwe bakwata eno n'eno bagamba katonda ali eno katonda ali bw'obeera munabaana katonda aba aliwa maama aliwa wonna ng'era bwe kiri kati katonda ali wonna kati bagenda okulaba saawa zituuka nga wabeerawo omutuli ogweggula mugazi bwe guti bagenda okulaba nga omuzeeyi oli ali munabaana ng'agwayo bw'ati ne bagamba bannange agenda ne bakaaba amaziga naye nga yeerwanako asigaleyo naye nga tekisoboka oba tosobola kuresistinga amaanyi gali n'agwayo bweppu kyokka ekiruma bw'amala okugwayo bw'ati nga weggala era abali eyo munabaana ekibuuzo kye balina kiri eki lwaki abagenda tebadda osangayo n'ababuulizi b'enjiri eyo munabaana eyo gye mugenda waliyo geyeena so nga bajjawa wano naawe ali wano ku nsi bwotyo bw'oli era ogutuli gugenda kuddamu gukola ki bweggule era ogweyo ekibuuzo ky'olina lwaki abagenda tebadda era ensonga y'emu kwabo abali ku nsi kati olaba ffe wano kati gw'oli mizimu gy'abaafa munabaana ne bamala bakulabako n'olabikako munabaana saa zino emisinde gye baddukira mu bapasita baddukira mu bafaatha mu balevula ne bagamba twalabye omuzimu bw'oli muzimu gwafa emyaka nga 5 kati kubamu ekifaananyi abali mu kubuulira enjiri y'enfu munabaana nga bagamba twokye emizimu gy'abajjajjaffe abo ababi kubanga bababuulira nti gwe oli mubi wafa kati bwokya muzimu gw'abajjajjaabe oluusi nga ne gwayo kyatamanyi gwalimu oba kitegedde gwayo kyatamanyi gwalimu kati nze banayikubamu akafaananyi lwendifa oba leero oba enkyo oba mwaka gulinze simanyi nga mmala okufa nga obwana obwange nina obwana obulungi nga bujja ku ttaka eryo buzimbyeko ekkanisa n'obuzzukulu nga buyimirira mu linnya lya Yesu njokya omuzimu gwa jjajjange Ssenyonjo amazima gennyini nja kusiikuula ettaka awo nzigyewo akakanisa n'empewo kasuka eri kubanga ettaka lyange munjokya nabakolaki mugende mufune eryamu ng'oba tufaanaganye nze nagamba omuntu yenna ali nkyankalanya bukyankalanya bo omuntu teeke n'agweyo nze ebyo mbeereyo nga musirise bo oluyi lumu n'omubuusa Kampala n'agenda n'agwa emukono n'omugya emukono n'okasuka n'agwa mu lubigi ng'enkuba etonye addemu amagezi nja kuba omuntu nja situla akakanisa nkakasuka eri oba akazikiti nga bookya omuzimu gw'abajjajja nga nze ejjajja eyafa ndi mukambwe ennyo ejja kundaba abo abantu babagambira nti ddala omwami oyo ateekwa okubanga oba ayina eyo gy'abeera ng'ategera nnyo ebintu by'abajjajja kunze mwesirikire nakyo nja kimubuuza ebintu by'obujjajja obimanyi bulungi mbimanyi bulungi singa si bajjajja singa siriwo naye obuzibu bulimu ebintu ebyo olulimi lwaffe mu Africa ne mu Uganda ne mu Buganda luli vast luli lugazi kubanga nze bwe ngenda mu nnimiro nkozesa nkumbi okulima naate nsobola okusalawo okwolonga enkuba etonye ne sigenda mu nnimiro ate ne ngenda mu nnimiro bwe ngenda mu nnimiro era nkozesa nkumbi abaganda bategedde
okiraba Okay. zonna nnimiro Yeah. zonna tukozesa nkumbi Esebo. kati tujja kwogera ku bajjajja omuntu anzije ku mulamwa ogwa jjajja gwenjogerako ayingizeewo ebibye byakola ebyokukosa abalala ebitali munsa ebyo nze akkiriza Katonda agatta nze lwaki mbuulira enjiri eno nzikiriza nti abantu ffenna tuli muntu omu ekitegeera tuli bawamu kyekigambo ekituufu abaddugavu tuli bawamu tuli baluganda eddiini yajja kututema twawukane era buli omu ampuliriza ng'alina eddiini awulira nandibadde nzize nga njogera nga ye bw'ayagala nkole ki so nze njagala byenjogera bitugatte bireme twawula kati nze nzikiriza mu Katonda oyo ow'amaanyi gwe nakugambye n'oli gwe nakugambye nti balina amaanyi nti bw'obeera n'ekintu kyonna ekikutawaanya Katonda oyo ow'amaanyi alina amaanyi agataliimu nkola yabu bakiyite ntya bujogolijogoli nze nzikiriza era yensonga lwaki ffe ku kkanisa ewaffe nkozesa ebigambo n'ebimu nga mbyewola ku ebyo byemanyi nti si bituufu ng'ekigambo kkanisa nze pasita nze nali Ssenyonjo Joseph nkyalina ekinnya ekyobusibe kubanga munnange waliwo byotasobola kujjawo kifaanagananga omuntu okuzuukuka ku makya n'alya emmere n'atambula mu lubuto lwa buli muntu mulimu obubi wadde okimanyi mulimu obubi era n'amalagulawoko katono obuzibu bujja naye sebo n'obeera n'obubi bwo n'olinnya booda n'olinnya takisi n'olinnya emmotoka yo n'obubi bwo kati obubi obwo bwe bukusobozesa okulabika ng'omuntu abantu basigale nga bakutegeera kubanga bwe buvaawo ate kiba kirala tebajja kudduka kati amannya ago pasita simanyi Joseph mbeera nabe kubanga ne ku biwandiiko kwebiri kati twewala okujjamu obubi abantu bajja kutuddukako kati kyetuva tusigaza ebyo twagala abantu banange tuddemu obuntu era nze eddiini gye mmanyi weewa ekigambo ddiini sibiriimu naye olw'obwangu mu kutegeera eddiini entuufu ya buntu njagala obeere n'obuntu si nsonga oli mu katuliki oli mu protestanti oli musiraamu oli musamize oli yonna saagala kwawula fuba nnyo okulaba nga olimu ak'obuntu nga nekyokola gwe mu kulaba okuko ng'olaba kya buntu oyo ye Katonda kyova olaba ku kkanisa ewaffe tulinayo abantu abasiraamu era kati abatukubira ebyuma bakulemberwa musajja wange ogwenjagala ennyo mutabani wange bamuyita Abu musajja muisiraamu era abadde mu kisiibo ennaku ziri n'abalala tulina Bashir yakulembera amaloboozi byetuwulira sawundi yaabyo basajja basiraamu kyekugamba mazima kyova olaba otuuka ewaffe n'olabakola omwe ejjudde bajatiye n'ejjudde baki eno abasamize bazze nabo kusaba bapoliticiani bazze kusaba bonna ffe tukola ki tubayita kubanga nze kyenwanirira ku myaka gino kubanga ngenderera emyaka gigenze kyenwanirira njagala nnyo omuntu atuuke ku levo nga osobola okulaba omuntu atakkirizanga ggwe naye nomanya nti ono muganda wange kubanga ensi yonna etukyawaffe abaddugavu kate ne tudda wano naffe ne twekyawa gwomanyi Katonda ogamba nti gwatali mu kadiini kano mwenna abalala agenda kubookya omuliro enjigiriza eyo bwotalokoka muwedde muliro bwe kibanga Katonda agenda kulekawo percentage y'enzikiriza etawera na 20% oba 40 abalala bonna baffe abateeke mu muliro nze ngenda kwegatta kubalwanyisa Katonda oyo ng'obatwala bakukoze eki otte ne bajjajjaffe abaasooka mbunga omusango gwe balina kuzaalibwa mangu nga tonnajja kuva Buwarabu ne Bungereza gwe musango kubanga tebaawulira njiri kati nze Katonda oyo mba simutegeera njagala tubeere ne Katonda nga tukkiriziganya era njagala obagamba abatulaba mwenna eno enjiri gye mbabuulira ya mazima ne bw'ogigaana nze nnumwanga oli musajja musiraamu n'osomesa omwana gw'ozadde n'agenda n'asoma n'atuuka okuyitamu n'akomawo amaze yunivasite naye gye yalaga yunivasite oba secondary y'abalokole yalokoka n'akomawo n'akutunuulira nga oli musiraamu oli mu kusaala n'agamba abo basitaani agamba maama we ne taata we obanga oli musajja katugeze mu katuliki olya nako ku mbizi omwana n'agenda n'asoma eyo gy'alaze gy'atambulidde n'asiramuka naye akomyewo ne diguli katugeze
ne mugamba bannange omwana waffe omuwala oba omulenzi bambi tumusanyukire kyova okwata wano mu kisibo akabuzi ne mukasala bambi osalira omwana wo gwe watonda n'omutegekera dayina ennungi n'atuula agenda okutuuka ng'abuuza ennyama eno ani yagisaze nti taata ye yagisaze taata nze sirya nnyama nkaafu sirya bintu bya bakafiiri naye gweomanyi bwe kirumanga omwana n'ogutunuulira ogutwe n'ogutunuulira gwe waguzaala naye mu bulumi bwonna gukufuukidde ekyambika gweomanyi bwe kiruma bino ebintu bye tubabuulira bya mazima twagala tuveemu ekintu ekitwawukanye ekyo tutegeere nti tuli bannayuganda omuteesa omuganda omukiga omuki nze kyova olaba waliwo nabbi omu lwakuba temumukkiriza nnyo oba lwaki naye nabbi oyo yali w'amaanyi ate akyali w'amaanyi nabbi oyo bamuyita Hamani Basudde banaye lwaki era banaye bayibuli tulina bannabbi wano nsoose kulaga eyayiwa omusaayi ku lwange ate nga ndi practical tulina bannabbi wano ababuulidde enjiri aboogera ebigambo ebitusumulula naye tetuwulira omusajja oyo yabuulira enjiri n'agamba nti omuzungu yajjanga yeewombeeka n'akugamba nti amaaso gazibirize n'endowooza yeeveewo wagenda okuddamu amagezi boti nga buli kimu kikoze eki kigenze newankubadde olabanga ekiriwo naye kyagenda kati baatwala ndowooza ebintu ebyo biruma nze mbasaba mwenna mukkirize Katonda nze nzikiriza Katonda naye tonna tuwulira Katonda wakubiri eyo yafaanana atya owokubiri muddugavu oyo gwe njagala okutegeera kati Katonda oyo muddugavu Katonda nze ndi mu kifaananyi kya Katonda Katonda saamusabaako kuntonda nakubeera wano ye yasalawo mbeerewo era bwe natuuka wano buvunaanyizibwa bwange okutandika okulowooza Katonda oyo yali anjagaza ki okubeera wano sirina musango gwe namukola bino bye nawulira mbu Katonda munyiivu atuleetedde covid twamukoze eki era bannange tuyingire mu kwenenya tusiibe emyezi 6 kanisa nerangira okusiiba kwa myezi 3 myezi 8 ngani gosiiwuusa Katonda oyo namukoze eki muleete sente tumuwe sente mbu Katonda bamuwa sente tumuwe sente ekiweebwayo kimu ekyekumi tuziwaani Katonda gwe tolabanga waliwo problem nze kyova olaba ebiseera ebimu nze ngenda ne mbagamba ebintu ate ne munyiga naye Katonda owange omuddugavu afaanana nga nze ndi mu kifaananyi kya Katonda awulira olulimi lwange ebika byange abiwa ekitiibwa singa sheeka omu gwe nawuliranga gamba ne mwanyoko wasamuwase obwo bugwagwa bw'amadiini nange oyo namuwulira kinyiiza era kendi musanga omusajja oyo bw'ali batanyenenyeza nga nja musimbula oluyoolu lumu mugambe gwe ekigambo kyewayogera genda weenenye kati Katonda tumwenenyeze tusibe emyezi 6 musajja watunalumu enjala okuva mu buto Katonda yakasaasira onzizeeyo naye nga abasiibasi balinaako obuzibu mugende mukolerere eggulu sente muwe sente tuzitwale ewaani ewa Katonda kati nze kuva mu busibe kyaki nina ekintu kye nabasomesa era bakimanyi babeerayo nenyamba abantu kubanga kwe kuyitibwa kwange saali badde wano nembasabira nembayambako mu bizibu tulina obwomwoyo kizibu ki kino kyavaawa oliko malogo omuntu omukyamu yakukolera ettima oba kiki bwe bamala nembagamba muleete sente nze nsaba sente nnyo era bw'ogyewaffe kubanga ewange bizinesi kyaki zonna bizinesi emizikiti gyonna bizinesi kereziya zonna bizinesi abawayo sente muwa bakulembeze banzikirize ezo kubanga kati oleese sente mu kanisa ndi wano nsomesa mbuulira ozimpadde era abaziina muziweereze muziyise mu nasagi zijja kuntuukako amazima ga Katonda nkubuulira nze nzaagala bwe muziwaayo nze nga nzikuŋŋaanya nga nzijamu ezinnyumira ka waliyo sente ezitanyuma
talk about ezo nyuma zezo lwa mitwalo 5 okyogedde walebaddeko n'obwetaano nga 30 nga buli munsawo yo nze jangu ng'olina ekizibu tusabe Katonda owange gwemanyi ajja kujjako amalogo ebizibu n'ebisiraani nabiki nzikiriza Katonda naye sente z'ogenda okuwaayo ate olina ozireeta nze ngenda okuzirya kwa kati Katonda ngenda musangawo kirowooze Katonda ngenda mujjawo nange siraba Katonda ali munze nze ngenda okuzirya era nze nzijamu obwetaano obwo bukunyumira obwebiri oluusi n'obwomutwalo oluba bupyapyapya nange njagajo sente mpya ate obamba nkuyambi ne ku university gyensomero oba gyendaga yonna nteekayo sente era kinyumira nnyo lekikyala wange okumuwa sente nina lekikyala wange mwami Serunjogi doctor mukyala Kaloya doctor Dr. Kyagulanyi sooli ono wana asomesa mbawase ngendayo nensasula basobole okumpa kati lwaki gye wange nkuyambe oleme kumpa just kyenjagala otegere nti bw'ozimpa neme kudyekadyeka njagala ozimpa enzirye mu mutima mulungi mu Luganda tusiime bulungi ate ng'oyambako n'abalala nyamba abalala njagala ogezese situuka wano lwa kudyekadyeka bw'oba olina ekikutawanya nga okakasa kikufuukidde ekizibu nga mu maanyi gaago obuntu kiganye nkugambye nina bakatonda aba jangu n'ekizibu ekyo nkulageko oliwa mukwano nnyo nejjumba nga tumaliriza abantu era ne bagala bannange Pastor Ssenyonjo ono kati ate ne Jumba Aligaweesa bagattagatta kyawo tugatta langi tugatta langi tugatta Ssaabasajja Kabaka tugatta ebintu bingi eggwanga lyaffe tugatta enguudo embi tugatta mukoka tugatta ebintu bingi ate si yekka n'abantu abalala bangi mikwano gyange mu kanisa waffe bw'osituukayo osangayo abannabyabufuzi ab'enjawulo movement nupu jema biki kubanga tuli omuntu omu abakatuliki gye bali abaprotestanti abatamiivu abafumbo abatali waliwo neyaŋŋamba gundi oyo lwaki ayimirira ku kituuti ng'obufumbo bwalimu si butukuvu ne mbagamba bannange obufumbo bwatandika ddi okubeerayo obutukuvu n'obutali obufumbo manyi bukyamu n'obutuufu naye obutukuvu babooza na sabbuuni bakolaki waliwo sex atali mutukuvu n'omutukuvu kati eyo sex abeere walulala kubanga nange sex kati antabula tulinayo sex ddala omutukuvu n'atali mutukuvu waliwo sex omutukuvu era bannange empeta era bonna tolina mpeta era bannange ye nga tolina mpeta yaki nze ndi musajja munnayuganda empeta yaki ate ndi mufumbo nina n'abaana bayitirivu empeta yaki obufumbo obutuufu kambabuulire musajja gwe genda ewaabwe w'omukazi sasula wano mu buwangwa bwaffe sasula ewaabwe w'omukazi daddi ne mami bakusiime tofaayo oba batamiivu oba basiraamu oba bakatuliki oba basamize bwe babanga be bakatonda be kale ekyo bwe babanga be bazadde be ofukamirangako wansi ne bakusiima ne bagamba mwana wange baana baffe mugende mulabe omukisa eyo esaala esinga eya pasita esinga eya reverand esinga ey'omuntu yenna pozi muyinza ogendako mu mateeka kubanga tulina okugondera munnanga amateeka bw'ogendayo bakuregisteringa n'ofuna certificate eyo ebayambako okwebba obulungi nga mutabuse mbasaba mwenna abali eyo mutunule tusabe nsaba Katonda w'abaddugavu Katonda awulira olulimi lwaffe Katonda w'abajjajjaffe Katonda wa Uganda ne Africa oyo atalemererwa kintu kyonna asumulula ababadde bakola emirimu nga mifu nga tebalina mukisa omuntu n'okola n'otuuyana tolya bulungi otambuza bigere obonaabona naye tokulaakulana nsaba Katonda akusumulule okulaakulane nsabira abakuze mu myaka nga mupangisa temuva mu bupangisa muntu n'otuuka n'okuzaala abaana ne bakula nobeera nga tokyayinza nakunyumirwa na mukyalawo bamwamiwo abaana bakutunuulira ne weyambula bwoti nga ndi mu panti munika oba mu play naye nga wenooleba bulebesi mu baana obaswaza ekyo nkisazaamu nsaba omukisa gujje omukisa gubazimbire ennyumba muzimbe ku maka amalungi nsabira abagala okutambula omuntu omukulu
n'onoonya visa egenda mu bibana abawalabu abazunzi naye visa n'omala omwezi n'okwata ogwokubiri nga ne gy'olaga tewali na mirembe nsaba visa eyo ejje ogendo gyeyo kyojjayo okomewo wano tukulabeko n'abalala abaagala abaana mufune abaana mugende leero akawungezi mufune abaana mufune embuto n'ebirala byonna mukama abawe omukisa nze musumba Ssenyonjo va mu busibe mbaagala nnyo ne Katonda abaddugavu abampeera ennyo omukisa. Amina. Tetuyinza kuba nga tugenda kusukka waawo esaala ndowooza mugyewulidde bulungi naawe kwansuyetuze mutya Amina okitwale osumulule ove mu busibe kyekituufu nze Nassali tujja kuba nga tweyongeza Pastor Ssenyonjo akaseera konna tunaba tumufunidde ayongere okuba nga kwegamba atubulira ebintu bino tubitegere bulungi naye webale kunkyaza nnyo webale kunyirira kino sikirabanga yamala akiraba